Nkwaniriza nnyo atulaba mulungi atulaba olunaku olwaleero nze Nassali programu ebintu bizibu nga bulijjo tukyatwaza emboozi ya kirabo ne jjajja mu maaso. Lwaki ekyagenda mu maaso? Kubanga tetwagala kuleka kintu kyonna kitategerekeka mabega. Tetwagala muntu atalina musango tumusayire omusango. Tetwagala kuleka bulimba mummwe abantu ate twagala kwonoona abantu eyo mummwe ababalaba. Mbadde ndi awo bannali ndi awo mukyala nga nkubira ku ssimu nga ngamba nti kino kye twalabye kikambwe naye nze oyo omwana ayogera nze kennyini mumanyi nze nabeera naye namukolera nnyo kale neewuunyiza okulaba omwana ng'ayogera ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Ne mugamba mukwano oliwa n'agamba nti abalala kubanga ffe tetulina ssente ne mugamba bino si bya ssente mulya buwulizi wooli oba era nga waliwo ekintu kyonna ekirala ate tukitunulemu n'abantu bakitegeere byebigere bino era ye muntu ono gondi naye mu kaseera kano. Kwaniriza nnyo nnyabo. Nange nkwaniriza. Weebale kujja. Kale bambi. Katulabe eti oba erinnya dinaavaayo kubanga already omwana yatusiize dda ekibi but tetumanyi. N'ekirabo nze sirina kyenyinza mugamba musabira birungi because mukazi ate gye bugenda mu maaso kirabo kyemmanyi amanyi ekituufu. Owabanga waliwo akupushinga oba oyina mbeera eyakutuukako okutuuka okwogera ebyo ebintu but oli mukazi gye bigenda bikula gy'ogenda okula gy'ojja okulaba ensi. Amannya Sharon. Okay, kakati Sharon. Njagala otubuulire gwokulako ng'oli ewa jjajja nga n'ekirabo ali ewa jjajja tubuulire embeera mwe mwakulira. Embeera teyali nnungi. Teyali nnungi. First jjajja yali mukyala single because baawe bamutema butemi. Bawa jjajja bamutema butemi? Yes, bamutema butemi. Waliwo olutalo? Era bintu bya mpalana ezo. Ku kyalo okwo? Ku kyalo. Then jjajja ne bamutema. Kati jjajja bwe bamutema jjajja waffe n'asigala mu baana be n'alwana n'abakuza yekka era teyaddamuko nti oba nazaalako ewa ebweru oba yazaalako wa. Nakuza bazadde bammwe? Yes, nakuza bazadde baffe. Kati mu bazadde baffe abo mwe mwava eyazaala kirabo. Ne tubeerawo nga onogamba nti bazadde baffe balemererwa ne batusitula ne batutwala wa ewa bajjajja baffe. Ne tubeera nnyo ewa jjajja naye kyemmanyiiko nti kirabo oyo twali nnyo ennyo kuba ffe twali bakulu. Gwe wali mukulu? Nze nali mukulu kubanga ligimu eyo twaliwo abaana bangi ate nga tetuli eri gye mwagenze. Nga muli luddawa? Eyo twali eno wagguluko. Twali eno waggulu era ekyatujjawo awo waggulu awo era zaalimuko empalanawalana. Mwalimuko empalanawalana ebigambogambo. Mukazi wattu n'asalawo n'agamba wayi kaŋŋende nzimbe wali akayumba neebake mu kibanja kya bba wange. Ne tutandika obulamu naye kirabo oyo jjajja yabonaabona nnyo ne kirabo. Jjajja yabonaabona ne kirabo emirundi 8. Nze ondaba nze kamwa koogera nze. Fikirindako okuteeka yako. Nga kirabo oyo asobola olwala. Nze nga bankeeza ssaawa 10 ku 11. Okola ki? Ne neetikka kirabo tugende tusange layini ey'eddwaliro lya gavumenti tusobole okumulisiivingira eddagala. Wanje? Nga neetikka kirabo n'entambula ekigere paka ne tusimba layini oluusi temufunye eddagala ne muddayo enkeera. Ku bigere? Yes, ku bigere. Ku bigere. Mwavanga kitajjukira? Twavanga kitajjukira. Ne mujje no Kayunga mu town? Yes. Ne tugenda ku ddwaliro lya gavumenti. Wayina emyaka emeka by then? By then I think nalinga mu 16.
to 15. 15. Yes. Kirabo yenga aweza banga ki? Kirabo yali muto. Kirabo yali muto. Kwa twawulidde bamwajjajja nga wa myezi 3. Ate sinaba kumumuwa. Si kumumuwa. Kyali kitya? Kubanga jjajja omwana oyo maama wange bwe yajja okuzaala ndowoozanga embeera si nnungi. Bwe yazaala ng'alaba talina ssente nawajja dda. N'agamba omwana kamuleke. Kirabo nga wakirira kuba jjajja ye yakuba ekirira kya kirabo. Nze nali simanyi kirira ekyo bakikuba batya. Ekirira bakikuba? Yes, kino kisigala ku kundi. Ekyo kisigalako kye basala. Jjajja nga anaazanga omwana oyo n'ayoolanga amazzi. Oba kye bayita like nga weba tuwa this liquid gye tuteekako ne kavaako. Ffe tetwalina sente ezo. Bakikubanga bukubi. Yakigiranga n'amazzi bw'ati. Otuba tuzi nga tulimu otunnyo. Yes, n'asena. Mama bamuwawa bbanga ttono. Yes. Nga baby. Yes, kati n'atandika okufaafaagana n'omwana oyo. Antiiru Kirabo waali. Mama wa Kirabo ebbanga lye waliyo bwe yazaala omwana n'atambula butamuzi n'agenda. Yes, yazaala n'atambula n'agenda. N'abula ebbanga for long time. Because Kirabo alina muganda we. Bamuyita twamukazaako lya Mzeeyito. Babeerawo ne babeerawo ndowooza taata wa Mzeeyito n'agamba omwana wange mukola ki? Mwagala n'amutwala. Kirabo n'asigala. Kati mama Kirabo n'akomawokko. N'abeerawo n'addamu n'akola ki? N'abula. Kati mu kuddamu okulabika ng'ali lubuto. N'azaala era n'alekera ani? Yono omwana gwe nalabyewo era omuwala? Ya, namuganza. N'azaala era naye n'amulekaawo. Jjajja n'atoba. Waliwo n'akaana akalala bakayita Butcha. Yes. Jjajja yakataluna lya Butcha. Bakasuula mu bijanjaalo. Ngira mama wa Kirabo yakazadde? No, si mama wa Kirabo. Akate mwana mulala yakazaala ka kojja. Kati kojja bwe bazaala omwana oyo ne baagala omusiba n'adduka. Omwana oyo jjajja n'abaaniriza kuba jjajja tagoba. Ne boogeramu ng'abantu. Omwana oyo ne bamusuula mu bijanjaalo. Neiba n'amulonda. Neiba yali ategedde nti omuzzukulu wa wano? No. Kati nga woonoolonda omwana n'oyagala. Nga tomanya amutaddewo? Yes, n'oyagala obuulizeeko ku ba neighbours obagambe banaye. Omwana bamusudde wano mu bijanjaalo biki. Jjajja n'agamba ono omwana mukola ki? Mumanyi. Kale n'ayagala ogendako ku poliisi bambi ng'awulira akooye. Because amaanyi gamuwedde agalima. Amaanyi gamuwedde. Kati n'ayagala omwana ono maama we amukole ki? Amutwale. Sasa jjajja yali amanyi nti muzzukulu. Yes, yali amumanyi. N'ayagala omwana ono bamutwale. Maama we n'alemererwa. Ne ŋŋamba jjajja entandikwa ya byonna ekibi kiri waffe. Kati ate naawe omwana omukwata omusuule. Tubeere n'omwana. Omwana oyo ayinza okumpeerako obujulizi sijja mwesigamako nnyo. Ye mukatoofa. Because nali mu P7. Omwana yani? Bamuyita Butcha. Era naye nga ngenda n'ensimba line. Ogambe mukatoofa yakola atya? Yayinza okumpeerako obujulizi. Kubanga oyo omwana namukwatanga omwana gw'olaba nti wange nze namuzaala. Ne mutwala ne bamugema. N'ensimba line ne bamugema. Kitegeera. Ne bamugema bulungi ne muzaayo. Bw'alwala ne muweeka ne tugenda Ntenjeru we waba tewali ne tugenda e Kayunga. Kugamba ne kale ng'obulamu si bulungi naye ng'olaba bambi nti jjajja akola ki? Afaayo. Kubanga ffe twakulanga nga ne bulangiti tetugirina. Nga twebika bulangiti bodi nji ya jjajja nga gye twebika. Naye nga Kirabo buno bwe buliri bwa jjajja. Kirabo asula wano. Waliwo omulala bamuyita Junior nga naye asula wano. Kati mwabasigadde mweyiye. Bebalinga ku lusegere lwa jjajja. Yes. Era newe okuba kulya. Newe okuba kulya nga tutudde ku lwaliriro. Kirabo ng'abeera wano. Junior n'abeera wano.
be bali abaana jjajja byali asinga okwagala. Yes, jjajja yayagala nnyo kirabo. Nnyo nnyo. Jjajja ono yayagala kirabo olw'okubanga baamumuwa mu myezi egyo. Kirabo yalwala. Kirabo oba yalya biki? Kirabo n'alwala. Ne tutambula ne tutuuka ku ssomero. Baliyita Kanjuki Yumeya. Twatuuka awo Kirabo ffenna ng'atusesemedde. Ne tutaaninga ne tuddayo emabega. Ne tukyusa engoye. Ne tuddamu ne twolokera buke bupya. Naye nga tetulina zigula pampa. Tetulina zigula kaziyiza kusesema saawa eyo. Wabula nga tulina genda Kayunga. Tusimbe layini tusobole okusanga ki okufuna eddagala eryo tuwe Kirabo. Naye kinneewuunyisa okubanga Kirabo saawa zino ya trendinga. Okwogera ebintu bino. Ng'omuntu gw'omanyi obulungi. Gwe mmanyi obulungi. Because ne bw'obuuza mwana oyo. Tamanyi Kirabo naye erinnya Kirabo alimanyi because mbadde nga ndyogerako. Era mbadde nga nkuba essimu nengira nti kati Kirabo nagamba neetaaga kino neetaaga kiri. Era tetulina bagenda ku byetaago. Omwana ono olw'okubanga jjajja yali amwagala nnyo. Lwaki atuuka n'agamba nti ate akaseera katuuka nga alinga abonyaabonyezebwa. Balina omukezi agenda alime nga tannabagenda ku ssomero embeera eyo. Ebyo byonna Kirabo byayogera nti kubonyaabonyezebwa. Wazuukuse ssaawa mikono nsonyiwa okubuuza? Nze leero nazuukuse ssaawa 2. Ssaawa 2. Because gwe oli planned kid. Kati waliyo abaana ng'azuukuka kati nze kaneeweereko example. Nze nzuukuka ssaawa 11. Nzuukuka ssaawa 11. Nina enkoko, ndi mulunzi wa nkoko. Nengenda mu nkoko. Wenva mu nkoko nenzija nentegeka abaana bange. Because abaana bange maid tabategeka. Nze mbeetegekera ne bagenda ku ssomero. Nensigala nga nkola ebyewaka. Ate Kirabo byagamba bamubonyaabonya. Ffenna twalima nga Kirabo talima. Yes, ffenna twalima. First waliwo n'alinnya. Wabeerawo Mutebi. Yerigimu eyalimu ey'abaana abakulu. Bamutebi. Bonna era w'obasanga bajja kugamba ekintu eki nti bwe kuba kulima twalima. Nga Kirabo yitalima. Nga talima. Asigala waka. Nga ne bwe kuba genda ku luzzi Kirabo asigala waka. Jjajja tanyiga. Mwe ne mukwata ne mugenda. Kale Kirabo yali muganzi nnyo eri jjajja. Ng'amwagala nnyo. Nnyo. Kirabo jjajja yamwagala nnyo. Nga nammwe mukiraba. Nga naffe tukimanyi. Because nze jjajja yankubanga nnyo embooko. Nnyo nzijukirako lumu nali musitudde bino okwepena abaana ne batandika okwepena. Ne mutuuza. Kati mu kumutuuza oba yali alina kyayagala n'aneguka n'agwa. Mukazi yankuba emiggo. Kibooko. Maama nnyabo akuguddeko ng'okola ki? Obadde olina okumusitula. Obadde olina omusitula. Naye nga nze gw'olaba nze kamwa koogera. Nakeeranga n'engenda mu nnimiro n'ensimanga emmere abaana ewaka famire yali nnene. N'osima emmere nga ndi bwogu. N'ensima emmere abaana abo gye bagenda okulya. Bonna. Naye nga ngisima bwogu. N'engireeta nga nina okubooleza engoye, nina oggiwaata ngiteekeko, nina oggisaanika, nina oggibajjulira ngibawe, nina obbanoonyeza enva. Byonna gw'olina obbikola. Nina obbikola. Gwe wali omukulu mwaka kaseera. Yes. Kati Kirabo bw'avaayo saawa zino n'agamba nti baali bambonyaabonya simanyi jjajja yali tanjagaliza nsome. Jjajja yali tamwagaliza kusoma? Singa yali tamwagaliza kusoma mubuuliza abadde naye kabanga ki? Gw'olina okatukakasaako. Kubanga Kirabo mubuuliza agenza okugamba nti avuddeyo ayambe Kirabo ng'ali mu P7. Kirabo. P7. Right now ndi mbuusabuusaamuuko kilasi gy'alimu. Oba ali mu senior 1 oba ali mu 2 simanyi. Ke kabanga mubuulizi kakoze eki
kamufuniddemu kati bw'aba abadde tamwagaliza yandisomye yandibadde amugjayo eno yona wansi n'asoma yandimugjayo n'amugamba nti situka ogende ku ssomero teyandikikoze omuntu wabanga abadde tamwagaliza from day one up to now yandibadde takikolako nga n'olubaawo kirabo yandibadde talulabangako ate nga yalina obuyinza obulikikola kuba wali kirabo yakaja agambye nti kati ntegeera wali wona wonna abadde bategeerera muki kati olaba yasobola okumugjayo n'amunoonyeza nti kati mwana wange munnange olina okufuna olugoye mwana wange olina okukola booti mwana wange olina okukola booti olowooza aba takwagaliza naye simanyi kiri kirabo kimusindiikiriza kwogera bintu ebyo simanyi kirabo yagenda ddi wamubuulizi kirabo gende wamubuulizi oba gwali mwezi ki naye era taluddeeyo taluddeeyo mpozi nga ntudde wansi nenoonya mu ssimu yange eri because tubadde tuwuliziganya n'omubuulizi ku nsonga za kirabo ezeera nga mwogera gwe n'omubuulizi nze n'omubuulizi bwe wamanya nti agenze wamubuulizi lunaku lwatandika okuba nga mucommunicatinga n'omubuulizi yes olunaku lwe natandika era nali ndi awo nga bankubira kirabo alina ennamba yange nga nkubira nga ŋŋamba baaba yenze naye navuddeyo ewaka ndi wa mubuulizi ko nze wavuddeyo otya naŋŋamba nti mubuulizi yalanga ayagalayo ku muntu ku baana baabeera nabo nze neŋŋenda nemugamba nti kirungi nemugamba naye kati olina okukola empisa ennungi olina okubeera booti olina okweyisa obulungi ate munaye soma naŋŋamba ye baaba mukitobe kyali kaakati omukuutidde ebyo ng'ogenda obawuliza nga twogera kati naŋŋamba siina ngoye nentikka engoye neŋŋenda mbadde nga nina edduuka nenziteeka engoye ezo mbadde nina edduuka nvaamu nenziteeka awo nenkuba essimu neŋŋamba jjajja yangu sindika kirabo ajja alisiivinga ebintu bye najja n'abitwala ekitole kibi obadde wasembayo ddi okwogerako naye mbadde ndudde mbadde ndudde before kirabo nga tanaba kugenda wa mubuulizi owulyako ko embeera eyali tesanyusa nti oba kubiddeko waka bintu bitambula bwe biti ne bwe biti tewagifunako teyaliiwo newe nagendangayo nenjogeranga naye nga teriiwo kavidiyo kobadde ondaga yali mu kilasi kyawo wano yali mu P7 ng'ogenze ku ssomero wano yali mu P7 kitegeeza kirabo obadde omuyamba nnyo badde nnyamba nnyo kirabo kasibe nti munaye mutegera ebintu bino nga bwe bitambula omwana mwe mulowooza ebuzibu buno bwonna buli ku kifo kipya kyalimu nze bwe ŋŋamba kubanga mbadde n'ekirabo nga we nkugambye nti okuva nga bebi kirabo simulabangako nga oba yeesise nti oba akakambadde ebyo mbukugwa nsimbo mbadde sikirabangako naye olunaku lwe yasooka ogende wa mubuulizi ndowooza n'amalayo ayi tugambe nti mwaka kwe kutandika kwa kirabo okugwa ensimbu ensimbu agigwa mbwagwa ensimbu ate by the way nzi baŋŋamba nsimbu ate mubuulizi yankubira mwennyini naŋŋamba kirabo ekirwadde kino ekimukuba n'agwa okimanyiiko ko nze nedda sikimanyiiko kati HM nankubira naŋŋamba omwana alinga omusezi HM yes konze alinga omusezi mwe mwakiraba mutya namugamba gwe kikulu oyogerera nnyo mu kusaaga aba atya naŋŋamba mbu ekintu kimukuba naye we tumukuba mu tooki oba nadduka kale nga biri awo tebitegeerekeka embi bisekerwa nti yes wanzi biri awo tebitegeerekeka
natabuka omukuba mutoche amala kulaba light eyo nalyo kataka emisinde kale agezako okutunyonyola omukyalo ono era naye ngezaako ofune ekifaananyi ku side endala tuleme kubeera te ku side eri yokka naye lwakadde tugenda kumumulamu bwe tudda tugenda kutandikira awo ate tulabe ensonga gye zinaggwera tovaako